Alright, gwe achali ku celebrity track UG twabagamba nti amawulire tugakuweereza nga bwegazze olunaku olwaleero nga tulina kwebaka wala amawulire agazze weesaawa ng'emwe mabega Eddy Kenzo Eddy Samusuuza waliwo post esooso okujjaawo nga tana kupostinga yenga omuntu okuva eri mwana mulenzi Ashbag Kato ku Facebook ng'alaga nti Eddy Kenzo alumbiddwa ekirwadde ki COVID-19 ekiyitibwa akawuka ka coronavirus. Naye amawulire gano twadde tutangaza bulungi naye ne wayita dakika nga 3 ne Eddy Samusuuza bamuyita Eddy Kenzo Tata Maya Tata mpoza ni mwala oli omulala Tata Amal ali mu ggwanga lya Ivory Coast oba gite Cote d'Ivoire yagenda okugenda agenza okuyimba mu kivule kimu ensonga zino ezamusangira ddala naye nga amawulire agaliwo agatambula agalaga nti Eddy Samusuuza post esoso postingibwa Ashbag Kato ng'eraga nti Eddy Samusuuza alumbiddwa ekirwadde era akebeddwa ng'alina ekirwadde kya coronavirus oba kiyite ekirwadde ki COVID-19 ekiyitibwa akawuka ka coronavirus. Ashbag Kato apostinze ng'alaga nti Eddy Kenzo alumbiddwa ekirwadde ki COVID-19 ekiyitibwa akawuka ka coronavirus. Bino bibadde mu ssaawa 2 emabega kuva musawa 2 mabega okutuuka ku ssaawa zino zenkulidde na mawulire agaliwo. Celebrity track nagamba tusooka kunoonyereza ne tunaba amawulire amatuufu. Ashbag Kato apostinze n'agamba Eddy Kenzo needs our prayers more than anything else. Owulira ku post ya Ashbag n'agamba he is tested positive and currently going under serious quarantine medication in Abidjan in Cote d'Ivoire mu nsi Ivory Coast, where has been stuck for approximately a month. Gwe guyita mwezi gumu ndowooza Eddy Kenzo amaze omwezi mulamba wa yagenda mu was it March ng'atandika not so yagenda March ng'atandika naye nga amawulire agaliwo ono nayongera okutangaza n'agamba without wanting to scare the nation we had decided to keep this as a secret, but his situation is worsening and as of now he needs our prayers from all religions. Dear God, not today we pray for your healing hand to be put on Eddy Samusuuza. Natekako nakola CC na forwarding eri bara mbarugahara Bobby Wine Yoweri Kaguta Museveni NBS Television NTV New Vision Ghetto TV Musuuza Eddy Kenzo. Oyo post ya Ashbag Kato ja postinze before Eddy Kenzo kuvayo na posting nga tutangazamuko kumbeera jali kati netudde wa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo postinze n'agamba nayogeddeko ne Kato last evening yabadde ne idea about helping our people with small money via mobile money, and I told him it's a good idea but I couldn't talk much because I was in a hospital, and I sent him a picture aleme kulowooza nti mulimba. Segera kifaananyi Ashbag kya postinze we mulengera Eddy Kenzo ng'ali ku chupa y'amazzi ng'aweereza Ashbag ng'amukakasa ekyo kifaananyi kyolengera ku screen yo ng'amukakasa nti ali mu ddwaliro tayagala mulowoozesa nti amulimba ali mu ddwaliro. I also told him that I'm sick but sagala kanga bantu because we have enough problems going on. Olwa okitegera ayongera clarifying ku post ya Ashbag ya postinze zinyo sozo kulaga kati Eddy Kenzo wano nga postinze. I'm also disappointed in Ashbag Kato. Olira Eddy Kenzo munyivu eri Ashbag Kato ndoza post eri jasoso postinga ya Ashbag eri kyaliyo ngena ku Facebook page ya Ashbag Kato oja kubogiraba siganye I'm sick but not corona and I will be fine inshallah. Eddy Kenzo nina bad ulcers ate abantu beno emmere yaabwe ebyamu buto mungi era ne kamulali mungi so emmere yaleese obuzibu emmere yeeri Kenzo teyamanyira kulya buto mungi na kamulali mungi era boba wali oliddeko emmere erimu amasavu esokuleeteramu obuzibu mu lubuto oluusi ne lucyankalanyamuko. Eddy Kenzo ebifaananyi bimulengera nga era alikundirirwa nsonga y'okuba nti yalidde emmere erimu kamulali mungi ne buto omungi. Owulidde nafunye chance nenfuna Bannayuganda wano. My brother Ragadi connected me to his sister Rita and her husband. They are very good people. Era be bantutte mu hospital and Stella sent me. Eddy Kenzo agenda tabika mu Oluganda n'Oluzungu ndoza manye Eddy Kenzo ebintu bye teyesiba nnyo ku Luzungu
wa akasoma oluganda ne kuddako oluzungu bye bigenda mu maaso mu ggwanga. And Stella sent me a message on Instagram, told me nti abeera wano, she can help me on anything, and cooked for us some good Ugandan food. So I'm okay bambi, I'm still weak but I'll be fine. They checked corona, malaria, and we are all negative. Ndoza mukitegedde bogenda ku Facebook page ya Eddy Kenzo agega mawuli agaliwo nti bamukebedde taina corona, taina malaria, ekimuluma alusazi oba ziyite alusa zini waffe tuziyita ki sizeze alusa wani waffe. So amawulire agaliwo nti ayongedde okutangazamu ku nsonga ya Ashburg Kato. Aga mawulire gazatambuza nti omulwadde omukulu simanyako alumbiddwa ekirwadde ki coronavirus oba muyite ekirwadde ki COVID-19 ekireetera akawuka ka coronavirus. Gega mawulire agaliwo ku Celebrity Track UG. Subscribe obere ng'ofuna amawulire agaliwo nagamba tuli mu quarantine. Anaye simulo bwa simuzi storage ngekolebwa. Nenga Eddy Kenzo tukusabira yona joli alusa ziwone ne team Big Talent. Ate bukina jikira bulungi nti twali tegese Kenzo Festival era ekyali omwaka guno. Anytime from now tujja kwa tulangirira olunaku lwonna oluddako olwa Eddy Kenzo Festival. Mikono gyafa bali musize era bali mu Oman, ba sister bafa bali musize Oman, bali Jordan, abali Bahrain, abali museze njawulo nenga je musizo kuwanga mutwa nafa bali wano ku butaka mbalala bushenyi Masaka Isinjiro olukungiri abali Jinja abasoga muko banki abali Embale tubatumiddeko mwenna subscribe nenga quarantine twongera bakubiriza nti bannaye naba mu ngalo tewesembereza munno temwewa haga temukola ki mwekuume nga tuli balamu tubuza twakatambuza ko naku 5 wekoledega na mawuli twakanza enaku 5 ku quarantine gwe twatandika okubanga tuli mu lockdown twakazambuza ko enaku 5 ate ne curfew jali mwekuume migo wejiri gojja kudda ozunge mu kibuga bakusange bakusabule emigongo budde bwede. I love you so much. Subscribe on YouTube channel mubereko mulinde ebirungi ebijja ebisinga biri mu maaso. So subscribe mubereko tubagala nnyo nabali ku team ya Mama Brighton eri side eri ku channel ya Fendala Mama Brighton skits jeziri zigenda maaso tujja kwanga tusa kuongera batusaako ebintu ebirungi ebyenjawulo nabali ku Rock TV Uganda mujja kusigala nga mufuna information esinga. Tulina n'omukutu omulala omupya gujja nagwo mujja kuba gutegeera maaso awo. Subscribe ansigadde ze sa Devotion Matov on Instagram, on Facebook at Devotion Matov, on Twitter at Devotion Matov CEO at Devotion Matov. Eri ku side eri Alan Cruz jali ku Instagram ojja kuba musangayo at Alan Cruz ku Twitter, ku Instagram Alan Cruz official, on Facebook at Alan Cruz. Kale mbere bulungi mwelaba usule bulungi tubagala nnyo.